n'abagala okukyusa oli walondera mu kyalo yagala kulondera mu kibuga nimbagambira ngunarga kuchebera agamba omuntu gamba omulala agenda akebere tulonde tubere balonzi. We do not just want supporters, we also need voters. Sabisuubira tindituuka yeno abange bino ebiri ku nsi tebibakanga kuba eyo yandibattaamu egenda gundi nnyuka gwozadde baagera agikulwanozina abantu abakuze mulina okunyuka. Bino byewuunyisa amasasi ganyoose okumala essaawa namba era omukulembeze ampuliriza birungi si birungi puresha sukaali byonna byamaze dde okubeera nga bittuka. Nkugambye nti emmundu esese okumala essaawa ennamba era abagwira baasibye edda engugu babadde balowooza nti olutalo lutandise oba lusituseewo. Kakati nno ogenda bitegeera lunaku lwaleero nti emmundu tesaaga, emmundu terina gwetya. Gwe ne b'olowooza otya nti oli w'amaanyi, emmundu bw'etandika ampuliriza tewali atajetya ojja bitegeera. Muhammad Nsereko byongedde okumwonoonekera, byongedde okumuddugalira. Jjukira nti ono y'omu ku bazze nga balumba pulezidenti waffe Kyagulanyi mu ngeri emu oba endala. Kakati nno naye byamaze dde okubeera nga bimuddugalira era ebigambo byamaze dde okubeera nga bimukalira ku mimwa. Jjukira nti ono yamaze dde okugulawo ekibiina mbwalemese mwami Kyagulanyi mbu okufuna ababaka abangi. Kaakati bino byonna ogenda bitegeera lwaleero nga bwino amaze okubeera nga afuluma era nga amaze okubeera nga azuuka. Mulongoosa mu Luutansozi ennamba 910 yo gy'olabaawo yamala ebizibu bya bannayuganda bonna abali okumpi n'ebonaayira abalwadde n'abalamu kuba bukubi ku nnamba eyo ne bw'oba oli ku kyeyo ampuliriza eby'emirimu bijja kubeera nga bikutererera mu ddakiika ntono nnyo kasookosa omulongo waswa. Kakati Ibuniani Junior School ly'essomero erigaba basale haafu basale era essomero lino ly'essomero erikuuma abaana mu holiday ne libasigaza ab'ekisulo. Bw'obanga oyagadde gwali ebonaayira tolagika abaana wa muntu yenna kubatonyeza buveera kubatikka bidomola binene kuba migo gitaliimu kubaweereza ssente ate n'abawa entula bakwase Ibuniani Junior School ne banawummula bajja kusigala n'abaana bano. Kaakati nno olunaku olwaleero emboozi nkambwe ddala pulezidenti yamaze dde okubeera nga akomawo mu ggwanga Uganda. Jjukira nti ebigambo bibadde bingi nnyo abantu bye boogedde ab'okumpi n'ewala wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuseyo enkola yaffe eri emu. Jo omusajja ono wamala alina kyagamba kye kino tujja kumala. tetuli basonyiwa Museveni ne gavumenti y'amazima gennyini.
amani kiribeta tuligere ngiru balali bamu kakati nno Dr. Hildamani Mazongoto akiki abantu be mawokota birungi si birungi jukira nti ono yavayo buterevu nnyo n'ayagala okulya mu limene mu luzise era n'afutika ku bigambo bye wabula ono yavuddeyo n'akuba amavivi n'agamba nti mukama wange mwami Kyagulanyi nsaba onsonyiwe nawubisibwa abantu abenoonyeza ebyabwe jukira nti kakati twolekedde essaawa ey'akalulu era kakati bw'otavaayo okulaga wawoogwa oyinza obutadda mu paliamenti naddala ku kaadi yaffe ya NUP bakubali abaamanyira okubeera nga ebintu byabwe bafuutika bifuutiike oba bakoze oba tebakoze nga bo baddayo mu paliamenti kasita abantu balonda obulonzi naddala ababaka aba NRM oba ababaka b'ebibiina ebirala abatali ba NUP fe aba NUP tubateeka ku nninga olina okulaga accountability mu myaka 5 gy'omaze mu paliamenti bw'oba tolina kyolagawo nga tolina kyogamba bantu togenda kudda mu paliamenti kakati bangi batandise dde okubeera nga beeralikira twalabyeko ne Nakakande ono akiikira abantu b'e Masaka City ng'atandise okwoza nti Muhammad Mwanga Kivumbi ye yeesiimye bamuwadde dakadi ya NUP olw'okuba nga bamuwadde oba vice president oba NUP oba Central oba wano mu Buganda kakati nno eyo yonna bali mu kulajana bali mu kusatira birungi si birungi nga mpuuga bamutwale na mu gisimu fungize nga buli wadda bamukuba left and right jukira nakutegeeza mwami Kyagulanyi bw'omugenda obubi omujjako ekisiraani kakati nno mpuuga y'omu kubalowooza nti afuuse w'amaanyi kumba akyali mutono nnyo bwe bansolo kakyali kamyu oba kakyali kakamuje tanatuuka na mu luserwambwa yadde n'akamu n'akatono kyokka ng'agezaako okwerijja ku mpologoma kati uli ebigambo bibino ampuliriza amasasi ganyoose okumala essaawa nnamba nga dduka yali ku mumwa era nga tasobola otasibewo abantu ng'emikono gye bali ku mitwe abasiba engugu ne basibamu abo basiba ebyanguwa ne basobola okubeera nga beetegula kibuga Juba ampuliriza kakati nno emmundu esekebbuse okumalya ddala essaawa nnamba waliwo minisita ono gw'olaba akute Salva Kiir mu ngalo jukira Salva Kiir oyo ye mukulembeze gw'eggwanga lya South Sudan oyo alina ekikoofiira kakati nno bano bafuna obutakkaanya oli yamu ku baali bakulira ebyokwerinda mu ggwanga lya South Sudan abantu bano ne bafuna obutakkaanya kakati nno oli n'amuggyako obukulu oba n'amugoba wabula mu kumugoba ndoza tekyamumalira kakati noono n'amusindikira amagye abawanvu n'abampi era emmundu esekebbuse okumala essaawa nnamba omusajja oli omumpi gw'olaba ne bamukwata ebigambo bino byadde binene nnyo abantu bakanuse eminyira amaziga gabayiseemu ng'emikono gye bali ku mitwe katujjewo emboozi eno kubanga bannayuganda bangi abalulojjanga olutabaalo ababadde wali abasimatusa okugenda ekaganga nkugambye birungi si birungi naye nga mukwano gwange amawulire gano katugayingire tusooke tugajja obuterevu nnyo bwe tumala okugajjawo nkugambye nti Muhammad Nsereko ebibye atuye na zikala ebigambo byayogeredde okubeera nga bimwonoonekera okuva ku bigambo by'omugenzi Muhammad Ssegenya byayogera kakati bimuzadde ebitukula makayi byazalira ku nsiko ekibuga Juba bano abangu b'okusibamu ebyanguwa bo tebalinze kubategeeza olina agamba ngenda kudda e Kampala bino sijja bisobola abasajja bazzeemu okubanga beekuba amanda gavuze okumala kumpi ssaawa nnamba naye nga amanda gano gavuga gatya tuli mu kibuga Juba teweerabira amasasi gavuga olwo waliwo gwe baagala okubanga bakwata kati kankubulira engeri gye byazze waliwo omusajja omu mubedde nno mu byokwerinda eby'eggwanga erya South Sudan era ng'ono babadde balowooza nti alabika ye nnamba 2 nti singa Salva Kiir atuuka okubanga bw'atyo ava mu bukulembeze bw'eggwanga lya South Sudan mu mbeera yonna nga buli omu asubira Akolo Kulu Cook eryo linnya lya muntu mwana wange ate gali amannya 3 gali amannya 3 bamuyita Akolo Kulu Cook njogera linnya lya muntu abaayi oyo abadde akulira National Security Service y'eggwanga erya South Sudan bamumamudde ku bukulu obwo mukwano gwange gye buvuddeko kakati Akoli Kulu Cook gwabadde balowooza nti yanadda mu kifo kya Salva Kiir kyategeereka nti kirabika abakulu bano baafunamuuko obutategeeragana ne bayawula entamu era Akoli Kulu Cook ne bamugoba kati bamala omugoba ebyabadde omungu yasinga okumanya laba Salva Kiir bw'atowa oda mugende mu mukabe bakafaananyi nga bagamba kayehola mugende mukole mutya
mugenda mukole mutya General Kale Kayihura ngeza bugeza nge Kampala kati nono Salva Kiir atoye oda bagamba mu mukwate go bakwata mu bedde ngambye nti mu bedde akati ekyagoberedde nga akoli kuru cook naye mwennyini ayina mukwano gwange abakuumi be abasajja batandise okubanga webatono bagawanyisiganya akoli yabadde ku Nimule Resort Hotel n'ekibinja ky'abasajja be bali banyugunya ababadde bamukuuma kakati tulaba wano Director General owa Military Intelligence ye General Marshal Stephen Banaben n'alyoka akulembera mu sikwadi y'amajje government bagenze kukwata akoolu ebyagoberedde kyani kyakoolu kyani kya General Banaben abasajja bajjasi ba government nkugambye basiitaanye n'ejje ly'omusajja ono eri mukuuma ne beekuba okumala ebbanga era ono General Marshal Stephen Banaben yatuuse okuwalizibwa okubanga asaba musaada yabagambye munisukumye musaada abasajja bafaanana okubanga abakambwe bazibu mwongere amajje ne balyoka bayiwa amajje olwo bagezaako okubayinga time such that gana amasasi abakira agakanyugibwa abakuumi ba General Cole Cook gatuuka okubaggwako nga tebalina lwakiri ate walala gye bagajja emmundu neevuga emmundu neetokota kati nga amajja amasasi agabavaamu gabeera amasasi nga 100 abakuuma ono Cole Cook nga basindika amasasi nga 10 bali ne basindika amasasi 100 abakuumi ne batandika osindika amasasi nga 4 bagenze okulenga basindika amasasi nga 2 amajja gavumenti ne gamanya bano kati amasasi gabaweddeko era tugenda okumaliriza kawungeezi ka lunaku lwakuna tuli mu kibuga Juba nga bwatyo omubedde mukwano gwange nga bamaze okubanga lwakiri bamukwata ne yeewayo abadde akulira National Security Service ne yeewayo n'agamba kale nzikiriza era ngonze kati muntwale yonna naye tujja kwegwako Semazinga wa Africa wano mu Inside Story Juba Sudan. Kakati nno eby'Abannayuganda abali mu ggwanga lya South Sudan nga mukwano gwange balojja olutabaalo luno omaze okubeera ng'obiwulira abasajja basimatuse okubeera nga battibwa era ogenda okakkana nga amasasi ganyoose ng'omusajja akwatiddwa era Bannayuganda kaakati emitima gyabaze dda mu nteeko kati wulira oluvannyuma lw'omugenzi Muhammad Segirinya okubeera nga yafa abamu nga bagamba nti yattibwa naye nga ffenna tukimanyi nti omukka gwe ogw'enkomerero yagusiza mu ddwaliro e Rubaga era nga bano basooka ne bamubika ate oluvannyuma ne bagamba nti tannafa wabula oluvannyuma lwasembayo ne bamubika nti yali amaze okubeera ng'afa ebyaddala ddala kaakati nno oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu kuziika ebyalabwako kw'ossa ebyo ebyawulirwako kw'ossa n'ebyo ebyakolebwako kaakati nno ng'essaawa yonna twolekedde akalulu vaawo mpitewo mu bitundu biri ebyawali mu Kawempe North kati wulira ebigambo bibino duka essaawa yonna yamaze dde okubeera nga ategekebwa era ampuliriza wano bagamba nti waliwo obulumbaganyi obugenda okukolebwa mbu mu kibuga Kampala era ng'ekigenderera ku bino mbu kwe kugezaako okutaataaganya enkyukakyuka zino obagezaako okutaataaganya okulonda kuno era nga kigambibwa mbu bwe tuteerwaneko n'okugezaako okusala pulaani okugezaako okukomya bino byonna twandirabanga n'akalulu kano kongezeddwayo ne kateekateekebwayo mu maaso kyokka nga ate 2026 amaze okubeera ng'ayengera kati bino byonna we bituuse oba we biri waliwo obulumbaganyi mbu obutegekeddwa kyokka ng'obulumbaganyi buno bwandibanga bwa bbomu jjukira nti mu kibuga Kampala bbomu zizze zikubwa emirundi mingi ogutali gumu era ne mu bifo eby'enjawulo ebitali bimu era nga bbomu zino zitugumbulira ddala ne zittira ddala Bannayuganda naddala abo abatalina musango twazirabako mu Kampala wano okuliraana Parliament ne tulabako bbomu mu Kampala wano okuliraana CPS ne tulabako bbomu mu Kampala wano wali ekabalagala bbomu mu Kampala erisaliza eri erugogo kaakati n'ebitundu ebirala bingi nnyo ebyali baddemu bbomu oba oliawo mbu ne zitatulika kaakati nno kigambibwa mbu we twolekedde zandibanga ensonga zino eza bbomu zigenda kubeera nga ziddamu wadde nga twolekedde by election eyengedde okubeera nga tukimanyi nti ekifo ekyo oba tuwagala oba tetwagala ayina okukitwala ayina okubanga omubaka wa NUP so si opposition naye twagala wa NUP ate naddala oyo akolera abantu gwe baagala era anabawa ekyo ekituufu ne bwe kiba tekyenkana kya Muhammad Segirinya naye omuntu ono twagala omuntu agenda okukolera abantu kubanga ebitone biba byanjawulo ebya Segirinya byali bya Segirinya kaakati oyinza okumwerijjako n'ofundikira nga ggwe olemereddwa n'okukola ebyo bye wandikoze kati emboozi eno
ekanga n'okubeera ng'etiisa ampuliriza neegattaako tugigendemu tugijje mu ddiiro tweyongere wa Muhammad Nsereko owulye engeri gy'alaajanamu n'okutuyana nga zikala. Oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Segirinya n'ebyabaddewo mu kuziika n'ebyayogeddwa n'ebyakoleddwa n'ebiriwo leero ne by-elections ne by-election egenda mu maaso erina okuddako mu bitundu ebyo. Wulira ekiddako kino bakiteesezza nga kyakubeerawo next week ku Lwokuna. Kino kyakubeerawo next week ku Lwokuna okujjako nga mukikubye mangu nga bwe mukitegedde. Museveni ateekateeka obutujju obw'obulumbaganyi mu Kampala Metropolitan. Obutujju buno buliwo olw'ensonga zino wammanga: okukontrolinga population, okukontrolinga enkyukakyuka mu Uganda, okuregulatinga NUP, okufuna ssente mu bazungu, obuyambi n'okuregulatinga politics mu Kampala Metropolitan ne mu Uganda yonna. Ulira olunaku olwokuna Museveni abadde ateeseteese bw'aba takisudde wakukiteeka ku Lwakuna wiiki ejja. Kino nno kirimu pulezidenti w'e Somalia, kirimu Kagame owa Rwanda, kirimu n'Abasomaliya abatendekebwa e Uganda mu poliisi ne mu bitongole ebikuuma ddembe ng'amagye. Waliwo Abasomaliya abatendekebwa e Kaweweeta, Nakasongola, yes, ne mu poliisi mu bitundu by'e Kabali nawa mulimu Abasomali batendekebwa Uganda ne bagenda ewaabwe ne bagira. So combination ya Kagame, Museveni ne president wa Somalia n'Abasomaliya abatendekebwa e Uganda bateekateeka okuyamba ku Museveni okubeerawo okuba ababuulira amazima nti politics amuli mu bulago. Olw'okuba naye abeezezaawo pulezidenti wa Somalia kati yesawa n'owa Somalia amubeererewo. Bateeseteese eki? Bateeseteese Al-Shabaab. Mu linnya lya Al-Shabaab bateeseteese okukola obulumbaganyi mu Uganda olw'okuna lwa wiiki ejja nga kuregulatinga ebintu bye twogera wano bo babiwulira bo ne babigirira mangu. Bagenda kukola obulumbaganyi obw'amaanyi bateesezza kubukola mu bitundu bino: Eggaba, Kireka, Zana ne Nateete. Gaba, Kireka, Zana, Nateete bateekateeka okutegawo bomu okukolawo obulumbaganyi obw'amaanyi abantu baffe bangi. Museveni asobole okuregulatinga okulonda okwe Kawempe, poliisi n'amagye bitaking over basobole okukontrolinga embeera then afune n'obuyambi okuva mu bazungu. Kati Al-Shabaab Abasomaliya abagenda okwogera nga beewaana bagenda kwewaana olumala okuba beewaane kijjewo okugamba nti Museveni yeyeekubye beewaane. Bwe bamala okwewaana waliwo abalala abagenda okukwatibwa e Rwanda. Waliwo Abasomali be Rwanda bagenda bakwata nga tebannatega naye babakwate n'ebitega era boogere ku CNN ku BBC. Kagame ayite CNN BBC, Abasomali boogere nga bwe babadde bagenda okutega era bwe batyo be bakubye Uganda kubanga bavunaana Rwanda ne Uganda okweyingiza mu by'obufuzi n'ebyegundi bya Somalia. Kati kiri ekyokukwatira be banaakwatira e Rwanda kibenga kyokesa abo abaana ababagamba nti Museveni gwe Museveni kubanga olumu tujja byogera nga tetwabitegedde mu security alerts.
tumulumirize nti Museveni yatukubye ate tujja kuba tukyali mu Museveni gwakubye Uganda munaku 2 bakwata abeerwanda boogere era bagambe yafe abamu kubakubye Uganda naye mwe Rwanda mutuwonye mugende mulye embuzi oba mulye embaata. Kale mission ya aborted. Museveni kikole ensi yonna ekakase nti wabula oli musajja. Kikole onjokese. Ate nze mba Museveni nkikola. Nensobola okulaga ensi nti byonna nze byenzija nenjogera nnimba. Bwe mulaba tekibaddeewo nga mumanya kubanga okwagala kwange kuli mu kireme kubeerawo kuba tomanya ani agenda ofiiramu. Okitegedde tewali munna Uganda alina kufa mu obwo obusirusiru bwa Museveni. Abagenda okwewana bagenda kwewanirawo okusobola okukifuula credible nti Al-Shabaab ye mukubye. Then regulating byonna nga bwabyagala okubeera. Awo tugenda kutambula bwe tutyo mpaka mu kalulu kamwe ke mwagala ka protest vote paka 2026. Kale nno gwanga Uganda eno nsiyo nange nsi yange nkugambye tuyina kulwana nnyo bana abasajja buli naku olukya ku nsi kuno baleetawo ekipya oba oliawo ekigezaako okubasiba mu buyinza kyokka nga ffe kye twagala obuyinza budde emikono gy'abantu aba bulijjo buve mu mikono egy'abannamagye kubanga bannamagye tebasobola kubeera nga bategeera kimu n'omuntu wa bulijjo era nga bannamagye jjukira nti batono nnyo okusinziira ku nnamba ey'omuntu owa bulijjo ali mu ggwanga Uganda. Kati n'olw'ensonga eyo njagala oli obutambi buno bwe ngenda okukulekeramu ampuliza nga tuvudde mu Ibn Ryan Junior School. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dene Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofo ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna jita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabo Komi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Nsereko watandise ekibiina Revolutionary Front naye ng'ekigendererwa kyo kulwanyisa Kyagulanyi. Naye buli lw'olwanyisa Kyagulanyi foba otuwadde emirimu egy'okukola. Owulidde kubanga kati omunaabirako amaaso ku makya watandika na Sseggirinya ne tukutunuulira ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana ne tukussa akasiiso. Owulidde ne tukussa akasiiso naye kaakati Nsereko njagala nkulabise abantu bakumanye bw'ofaanana. Abantu bulijjo beebuuza baani abawagira ebisiyaga mu Uganda nga weekwese. Njagala otubuulire bw'obanga towagira bisiyaga ggwe Nsereko nga n'okubiri obirya. Famire yo yonna buli muntu agenda ebweru ebiwandiiko byagenderako timuli wa bisiyaga. Wano omuwala ayitibwa Joha eyasikira nnyoko. Ali bweru olwaleero tugende kwembase tukebere bwe yali agenda ebiwandiiko bye yakozesa kwembase ebiriyo bigamba ki. Waliwo era ow'oluganda lwa famire yo ayitibwa Akimu Ssennoga so yaliko omuyambi oku parliament era nga driver wo essaawa zino ali bweru wa ggwanga. Yalabikidde mu butambi ng'akutte ebipande ebiwagira obusiyaga. Kakati gwe ebisiyaga ogenda ne mubiteeka ku bannammwe. Naye ate mmwe ng'ababiri era nga n'ababiwagira mwekwese. Bw'oba tobirya lwaki famire yo buli lw'erinnya ennyonyi bonna abo benkusomedde abakagenda Joho ye yasikira nnyoko ne Akimu Ssennoga ebiwandiiko bye baliko ng'era balabikidde ne mu kamera ebweru nga bakutte ebipande beewaddeyo nti bo bali babisiyaga era babiwagira. Nsereko bwe tukusirikira tolowooza nti no tuli basiru. Kana akazannyo go wakatandika njagala kulabisa abantu bamanye tokyalina moral authority eddamu kwesimba wano mu kifo kyonna ekya Uganda.
ndete bwino owaisha motozi nti nga n'emmoroka gy'ovuga UAY eyo siginasi enjeru gy'otambuliramu n'oli amasappe nga naye omwayisha motozi baguluba naawe kumpi olinga eyabba enzibe emisango tegiriyo mu kooti n'okwata ettaka lyewabawa wane Ssekanyonyi mu Mityana ettaka ne libuuka amakyo nakati olwaleero emisango gikyaliyo mu kooti egyayisha motozi wano omugenzi Ibrahim Kigundu BMK yagenda okufa ng'akubanja sente mmeka omubba sente mmeka omugenzi Tom Kaya eyali akulira zino taxi eziyitibwa kachi yagenda okufa nga omubbye sente mmeka abantu yesawa tuveeyo tubabuulire Nsereko omutuufu yaani naye ebyo by'okwesiiganga akazigo ne weesiiga akazigo ne weesiiga akazigo tetugenda kubikkiriza bw'oba owakanavaayo nchallenging ng'ebiwandiiko byenjogerako famire yo byegendeddeko ebweru tebibaddeko tubawagira ebisiyaga bw'ovaawo ne weekwekakweka wano mu bantu Nsereko nja kukuba nkulabise musajja gwe olekeraawo okuferaafera abantu n'abantu abagenda okuyingira mu kibiina kye ekyo simanyi Revolutionary Front bajja kuba bajega bajja kuba basiru naye omuntu ategeera alimu amagezi tasobola kugoberera Nsereko kubanga oli mufere tolina mazima oli mwefuuzi oli munnankwe buli w'obeera oyagala okuba nti gwe okontrolingawo ate nno nalabye nejje n'omuhoozi ng'okukuta naye njagala okumulabula bw'aba tamanyi Nsereko bye yakola kitaawo mugendeko mpola tolowooza nti naawe akwagala nnyo Nsereko bye yakola kitaawo genda obibuuze taatawo omubuuze nti Nsereko afaanana atya golowooza wano nga yeesimbyewo mu kalulu kye kyamubbya mu State House batuko baba muyulize n'engoye aveeyo ajje engoye azigule wano entebe mu kitoolo yali amaze okulya obusente bw'omusajja amugamba vaamu ate yeefuula ayagala okukakasa bano nti nze nkyali ku mulamwa k'abaana nti piga wuyo ne balyoka bakukyamula Nsereko weegendereze ffe tukumanyi nnyo era basiru be bakyakutambulirako abo banoonya 5,000 10,000 20,000 gogenda ogaba waliwo n'abantu abangoberera wano naye ate nagenza okulaba nga bali naawe nnyo mulumbe seetaaga muntu angoberera ng'akolagana n'Ensereko oba ng'akolagana n'omuntu yenna anyigiriza abantu atalimu magezi atasobola kutegeera oyo omuwala gwe njogerako muganda wa Nsereko simanyi maama we yasikira nnyina Joha Nsereko emmotoka gyevuga mu kalulu akawedde twagisinga ewa mukoddomi we kaakati gwayita mutabani we ayitibwa Jafari naye sente ezo yazimuwa oba ebisumuluzo mwabibbayo bubbi ne mulimbalimba omusajja okugenda okugira ng'omuwala omutiisa omututte ebweru ku nnyonyi obwo obubbi bwo bw'ogenda okozesa abatakutegeera be bagenda okwerinaanya naye Nsereko ndayira nja kukuba wano wansi w'enjuba ekyokubiri njagala okulabula eyali omubaka wa Lubaga North Kasibante Moses tolowooza nti buli lw'omala okunywa walagiwo n'oli embisibisi n'ojjoonaabira amaaso ku Kyagulanyi owulidde wano wali weekukutiriza ku Kyagulanyi akalulu akawedde nkakasa tiketi eyiyo ey'omubaka owa Lubaga North n'eya Ssegirinya Kawempe North ze zaasembayo nga zisibye enkalu Bobi Wine gw'oyita omubi yakuyitako era wali weekukutiriza lwaki mu kibiina kye omuntu bw'amala okumma ekintu ng'akulengedde akubyemu ttooki nti tosaana ate tomufuukira mugugu wano wajja mu paalamenti ne tukuwa sympathy vote ng'ova ku CBS osoma amawulire nga n'empale zikwabiridde omuliro ne tukuyamba olwaleero omaze okugaggawala kati otandise kusesema busesemi byoyogera tebitegeerekeka ate mmwe abantu ba DP buloko mmwe nze sibategeera kuba ndaba be bafuukidde Kyagulanyi akagumba buli muntu gwolaba nti yaliko mu DP block afuusa akagumba naye gwe Kasibante jangu mpola naawe bwinowo tumulina lekeraawo okunaabira ku Kyagulanyi amaaso gwe buli lunaku n'omulirako embisibisi tolowooza nti gwe tetukulina naawe kufayo gwe n'Ensereko mmwe bamu owulidde Nsereko tabeera na muntu mugezi era abeera n'abantu babuyabuya luli wayogeranga ebintu eby'amagezi kati ate kiti amagezi galagawa otandika okwogera ebintu eby'ekisiru mwe mulowooza nti bwe mumaze okubba ne mugaggawala ffenna tubbye tugaggawadde muleke abakyasobola okutulwanirira ffe abanaku batuyiirewo omubiri owulidde Nsereko weegendereza ate nakugamba bwino we Zambia engeri gye wafulumamu Zambia naye nja kumuleeta abantu balyoke bamanye obufere bwo
kati sawa y'olwaleero ne Kapera akusinga amasanyalaze. Kapera akusinga amasanyalaze kubanga waayita abantu bangi kati bamukuŋŋaanirako. Owulidde bamukuŋŋaanirako lwaki ne Kapere n'asobola okulaba ekituufu naye gwe omuntu eyasoma ne weefuula nti nno wasoma tosobola kulaba kintu kirimu magezi. Mubeeraawo buli kiseera musitaamiriza busente awali ssente we muteeka ennyindo awali ssente we muteeka ennyindo. Nsereko jangu mpola nze nakugambye buli anti watandise ekibiina Revolutionary Front eky'abasiru naye abasiru bonna abanaakibeeramu tujja babuusa nabo bakuddukeko. Bwe muba abagezi muve ku Kyagulanyi mumuveeko byakola biri ku mulamwa fe abanaku abatalina bwogerero yatulwanirira naye tetujja kulowooza nti mwe bwe muneera ne famire zammwe ffenna tuba tulidde. Owulidde gwe Nsereko oyamba abantu bameka muyambira mu makamera wabadde mu lumbe lwa Katonga weeragaalaga kakati Kyagulanyi bw'atazze mu lumbe n'afiirwaki yabadde Dubai ng'alya bulamu ng'ali ne Kapere yatutte abantu abawere 10 omugamba nti ajja kujja mu lumbeero. Kyagulanyi okujja mu lumbeero aba akuyamba kuba olumba aba agenda ddwongera mu vibe kamera zonna ziba zigenda kutunulawo naye olw'obusiru n'empiiga n'obutayagaliza n'enkwe ogenda osabattukana n'ebigambo ebitategeerera. Nsereko nja kukuba Nsereko nja kufiirako gwe kisajja gwe nja kufiirako abantu tebamanyi lwaki nkukuba naye nja kufiirako Nsereko paka lw'onoddamu amagezi. Mukama abakuume nkomawo ne episode endala era nga nfaafaagana n'Ensereko bw'anaaba tazzeemu magezi kwesonyiwa Kyagulanyi nja kufa naye. Mukama abakuume His Excellency okulikayo ebweru ffe gye tuli eno tujja kulwana paka ku muntu asembayo. Big up Bob. Kati buno obubaka information na nyingi naye mujja kitegera. Kati njala soka kuyisa obubaka buno bugende wa mukulu Felix Kulaije. Felix Kulaije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Felix Kulaije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Nakuulidde ng'oli ku TV oyogera bigambo bingi nnyo. Ngabo nabagambye ku security alert zinafulumiza nti bagala kufuna banganda ba family ya Mugenzi Segirinya baguleke emisango bakwate ba foot soldiers. Ne incidence yabadde Masaka yaba foot soldier okulaga solidarity yalekidde Museveni obuzibu. N'abaana abatudde mu videos ezo ne bakola mu amalobozi agandi ba foot soldier bakumye police n'ebintu byayo. Omanyi mwina kye mutamanyi. Mu media, any statement you make, it makes a lot of sense. One, we are dealing with the people with the disabilities in their heads. Bagais njana mutege, we are dealing with the people who have disabilities in their head because they are suffering from cow mentality. It is Banyarwanda. They dress well, they are educated, they have papers. But the common sense in their head is just like this. It's more like this. They don't understand. Baina cow mentality. Any statement jokola ebanyiza. Neyabo, nebasindika full figure, nebasindika wasajja mevule, nebasindika Calvin Karanja, nebasindika Tambale Bendu, nebasindika ani nebavuma. So we don't care. Nayebo bagambe kakagambo, nebanga tubavumye, just you change the rhythm of the message. Noji twisting a word. Kabalumanga amukubye sasikati. Omwana yakoze sound n'agamba nti twagala ko baza foot soldier abakumye police n'ebintu byayo nga tekoze fujjo mama. Kyalumya abanyampi bawulira bafa. Chocho just a tweet okutwistinga just message omwana twistinga message wet. Najifuula ekirala
kyalumya abasajja nakati bakyakyogerako nti kyabalumya ekyo kyokka omwana yakozesa oba yabadde namunnamawulire bafusoja mwe bali ku mapoliisi n'ebintu byayo nebatawe batakola fujo kino si kyakuseka kana ekiri e Dubai kiruma abantu nobakuba tebasobola kibagamba olaba ne musajja wattu Kaperinauno yabalumye golozo bwe kulinya nyonyi nti buli munnyo buli munju mweguli nawe girinnye golozo kulinya nyonyi munnyo nawe girinnye ogende amwe emirambire ngaliwo mu lujja wali kubijja bebagiraga eno gye bayita ennyonyi awo bangi bali mu bukadde nyo omuntu wafuna nga chance ate njala twawule wakati w'ekirooto n'okusaba omuntu baga nti gundi ekirooto kyange bwekiti njagala kituukiriza ne kituukirira teri kirakyo bw'omugamba baafunye kati mmwe bw'obanga n'ennyonyi ya Kaperinauno yabalumye ekigambo nno Kaperinauno erinnya liriyo Bethlehem eyo bazaala Yesu eyo mu Isirairi ekigambo Kaperinauno lwakuba mumuyita Kaperinauno kati ne Kaperinauno ogende Dubai ennaku zaabyo zibalumye kati kiki mwagala ekituufu mwe musiiba ku nyonje muzaalya busitaani bwammwe mu Amerika Bungereza Canada gye muzaalya busitaani bwammwe buto tewali alumwa nno kubanga tumaita imu ya mwegenda kujja ne Kapero mutwale Dubai kyabalumye nnyo no problem ate president alumya awo tugenda kati okumanya ebintu bino byalumya njagala owulire Felix Kulai onanno emulinya wa Gose ono emulinya wa Gonda naye byamulumye ono emulinya wa Gonda edda twagamba mulinya twabayitanga mulinya wa Gonda aba pick and play kati mulinya Gonda pick and play gomba temayina mulema yawulira bino bibye bwato yabadde waawo omulaba nothing to do I have to go yoyo mulinya Ghost Felix Kulaije yoyo olubuto lumulinga entumu ya kasasiro lumukulembedde mbona yagamba agenda kudde mu sikalwane kamukudize muwulire enmaye kulika akayimba sagala kutalinya uyo nothing to do I have to go oyo mulinya wa Ghost pick and play yoyo I know olubuto lunene luzibu omulaba kati omwami oyo yagambye bwati wulira yagambye bwati sagala aseka temuseka tuli mu serious issues sagala aseka yagambye bwati obwana buli eyo kati buli eyo butolina kyotugamba tetwagala kumanya gemu ekyuse gemu gyalimu ebukomansingi gemu y'obwana gyeyogerako kapira kikibasamba kesimanyi obwana bulina ro ekitegeeza ki oba waliwo sente oba tewali bwobukola ekiri eno ewammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayiningawa buli obwana bujja na mutima kakati mwemuyanga bweyogereko totumanyi va ku muntu eyasula mu mazzi nga talina mpeera nadda munasula mu mugga nafiirira ggwanga va ku muntu eyasika maiti eya munni n'agizza emabega n'asonga mbere. Alright, Mr. Felix Kulaije, nothing to do, I have to go pick and play. Mwasula mu mazzi mwasula mu mwasikanga mirambo gy'abalije mwasikanga kwaliko ogwajjajjawo ogwannyoko ogwani because naleta information wantoyina ancestral route mu Uganda. Omusajja omuganda yakulonda okujja mu lutalo lwe Rwanda mu ntale zasooka yakuleta mu Uganda mu maine family naga yogera kitawo tewamwogera. Second, okote kwaliko mirambo gy'abanyijali gy'abaganda. Ekyokubiri, nobody sent you in that bush to cause a war. And Sibaganda who were massacred by you and your group. You understand what I say? Please stop intimidating people. When time comes to leave power, you will leave. Ompulira bulungi? Ensi gye mulimu si gye muli bagula na mukimanyi mwajja buzikuwamba, mwajja mwebukuwamba.
When times come, people to